Mbati aje kumilika enkola ya vino njagala okwebaza okubango kona kadako subscribe ngeti kivuge tukichongelera as usual bampita iMac iCode processor Rupi Star King of Analysis okuva wali ku Star TV. Yes, onaku lwa mukaga nga nkola program jabete ekigunda mutuchaluza abayimbi abenjawulo n'ebintu ebyenjawulo kosa ne wali ku channel katuzo mnana Metro FM nga nkwale nyimbe sinzo okwocha yes mu Uganda mu gwanga Uganda kusawa ziba musama mpaka mwenda na kulwa Sunday. So mumbere njagala okukubirira sebaita RP Music Promotion tukolya audio video ne promotion ezenjawulo ku radio ne TV na dala kukolya media tour ne bitundu obweru ekibuga. So tukikwasaganya mpola. So mumbere eno sijja kujjukiza ne Sheikh America koma omusajja omulombi wedu akuva enansala naluvule. Yes, mutwegateka obenga kuyamba okusomereddwa oli Bunaayira oli Kampala kono kubukonyi ku WhatsApp number not musamsam 5 so mumbere nango ine bizibu Sheikh America koma kyo kuddamu kyo kusomereddwa embere berenge terera. So mukwasaganya bamunonye ko enansala naluvule ku namba isimu ya jenkwade. So mumbere Dr. Jose Chameleone vando okuba nti yes na wiki tenawule na kwele na kupao kaga nga Dr. Jose Chameleone alangiride ekibine kimanyikiddwa nga yes oba bagunjiza oba batadde ekibine kimanyikiddwa Uganda Musicians Federations atenganira ekibine ekyokubiri kibagunjiza ekira kimanyikiddwa nga Uganda Superstar Music Associations ekye kya Uganda Superstar Musicians Association kyabayimbi nga wali okozeeko hit ezisuka mwemu nchidam kyabayimbi nga wali okozeko hit ezisuka mwemu. Then kino Uganda Musicians Federations Federation UMF kitegeeza kigenda kuba kitwala ebibiina byonna ebya music ebiri Uganda nga ate yalaga talina buzibu na wuma eyo yekuluba omukyala amanyikiddwa nga Cinderella Sanyu yes Kosane Fina Masanyaze n'abasigadde abakigoberera. So mu mbeera eno njagala okubanga nkutereza Dr. Jose Chameleone basobola okubanga bakuŋŋaana wali eri ne David Lutalo Kosa Ziza Bafana Lily Puzzle Abdul Mulas Kasode abayimbi abalala bangi basobola okubanga babeerawo mu mbeera eno okubanga bakwasaganya okubanga bavuga ekintu kino kyongera okubanga kiguka. So mu mbeera eno Dr. Jose Chameleone nga tanatuuka ku meeting eyo asoose kuyiba nti ayitirako waliiri wa minister wa gender omupya nabo basobola okubanga bawayawayamu mu kuwayawayamu n'abanyonnyola ebizibu ebiri mu art ebizibu bannabitone byatunulidde emyaka ebiri gino nga tebali ku muggalo nga tebasobola kubanga bakwasaganya ne minister tuveeyo twongere okubanga tugatta ku bayimbi ate abasinkanye wali ku matooke stage ya matooke ku Kida ebusaabala olunaku lwaleero. Kasooke tufune ebya minister byayogedde ne Dr. Jose Chameleone. Come to see them. People are charged, they drink, they are happy. They work in the wee hours of the night when nobody can be able to see. So that liberation can only come when we vaccinate as many people as possible. Let us keep hope alive and let us remind ourselves safe. Thank you. Yeah. And I want to encourage you. Encourage your parents, encourage your siblings, encourage the old and young. Yes, please. Once we have around 80% of the total population vaccinated, would be sure there would not be any more transmission of diseases. We would certainly be sure we are going to open up even the hardest environment or the hardest working places, which are like concert performances and art. This is going to take longer if we do not vaccinate. It is the creative industry that will take longer to open if we do not vaccinate. Sure. Because in those environments, in those concerts, there must be congregations, people. And it is self-motivating. You don't have to inject a lot. It is them who put in their resources. But we have to facilitate them to put in resources. We're assured that they are going to remit their money back or their worth, their equity will be disbursed to them through a proper channel. So please trust us, but also work with us closely. Do not put us aside and think you're going to make life on your own. It is easier when you work with government. We are going to protect you, but we also want you to protect government. Ensure that this new image, we want to organize a show, a talk show, because now it is dangerous to sit, to sing, but we are going to organize a talk show on TV, where prominent artists and musicians come to speak to the rest of those who have been locked down for over 2 years. Speak words of hope, because
there is always light at the end of the channel. We are going to organize a digital platform where they only sing things which are really wrong, things which demean government's efforts. No government can really work on a program to kill people. I've seen some people undermining the efforts of the Ministry of Health. I've seen people talking ill against the vaccination. But you remain isolated, and who is going to suffer? It is you, it is your relative. Who loses life? But we don't want to see people die when we can really relay information. So even on COVID, I want to encourage people like Chameleon, who has already come on his own, to come and give a testimony. He has taken his job today. No one was there, nobody saw him, but at least I was there to witness. Yes, okuvaawo abayimbi basobola okubatenganira basingana wali eri ku kyebayita yes ku kidde ky'Ebusabala stage bagita Matooke hoteli eri awagiyita Angels mpola mpola mu kusinkana bino biboogedde wamangu okuwadde Dr. Jose Chameleon, David Lutalo, Palaso, Kabako, Roden Y, yes, Shady Style, Ziza Bafana n'abayimbi ab'enjawulo ba producers Renix alengeddwako awo Moskani abadde waawo mpola mpola so mu mbeera eno nabo basobola okubanga mu kwasaganya n'okwogera bibaddewo Bannange tubeebaza nnyo olw'okutta akadde ne mujja wano olwaleero twogerera mu bumu. History is being made. For the first time the Ugandan music industry is speaking in general as a whole. We are too talented, we are too great, and we are stronger together. Mwebale nnyo olukiiko lw'olwaleero. Ebirala chairman ajja bitulya sabo chairman wa agenda ya meeting tukusaba nga tuwebaza okubeera wamu naffe otukulembere tubulira agenda eddako nga bwe tugala meeting ezo president twebaziza nnyo tatukubeera naffe olwaleero mukama waffe webale byokoledde industry ya Uganda tebiri erabirwa nga Uganda Superstars Association weeri toliyisibwa mu maaso nga weetuli tulyogeza eddoboozi limu tulyogera ku lulwo olyogera ku lwaffe tukwesize mukama wange chairman mitimugiziza badde nsaba omukulu David Lutalo atuwe esaala eddalawo bwetumala tugende mu kifaananyi tumalize meeting egenda okuddako egenda kubeera ye executive yankya saawa 4 toli ku lukiiko saawa 8 ekya saawa 8 lukiiko executive yokka toli ku lukiiko totawaana owaye Saalongo gyebali obulamu bugamba olunaku lwaleero tukusanze wano ku Kyebusabala ku Matooke mwebale kujja mu mukolo okuweesa ekitiibwa ogw'aba superstar yesebo tusanyuse nnyo okubalaba era twagala tutambule nammwe mu nkola ey'ekisuperstar yesebo tuli ku ki olunaku lwaleero Saalongo olwaleero tuli mu gundi mu luvannyuma lw'okwekuŋŋaanya omanyi kati soogera nga nze Sekinoomu njogera nga PRO w'ekibiina oluvannyuma lw'okwekuŋŋaanya ne tulaba nga waliwo abantu batuteguliddemu nnyo oli naakolayo akabiina ke n'agenda n'anyakulula oli naakolayo akabiina ke n'ayita abayimbi tosobola kuddira abayimbi abaali bayimba ennyimba zaabwe ezaabunenseeno obasimbye layini oddire Palaso omusimbye n'omuyimbi omwana w'ekalungu atayimba nga wekuluyimba mbu naye agenda ensambi akemu emitwalo 10 ne tugamba nedda tulina okukola ekintu ekyaffe ekitudifayininga nga we are superstars buli gwolaba wano yali akubyeko oluyimba olunene olwabunaki olwabuneggwanga kyekiri wano tukoze United Music Superstars Association ekibiina ekigatta abayimbi abaali bakubye ku nnyimba ennene mu Uganda eno tetuli mubiri era bw'otunuulira Abudumulaasi omulaba wano buli fesi yeeyogerera wano tewali kubuuza nti oyaani esebo so ekibiina kino atakubangako yiti tasembera lwana nnyo okuba eyiti Abudu naawe tewali twewala bizibu wakuba luyimba lwakoma nsangi eno tojja twewala bizibu kubanga association twewala bizibu ensonga eri gituuse ensonga gye bayogeddeko kambu walamu tulina kambu ekituufu oluyimba lulina gye lwatuuka ayimbidde ebbanga omuntu bamuwulira nti omusajja alina hiti ezisukka mu tetusobola kujja olwongerwa tulina ekintu gye tukijje
tutuuke Lesebo. ffe twatandika eŋŋoma eno nga tubaakinga n'ekirala kyogera ebibiina bye twasookamu byafuuka bibiina byabufuzi Luma yafuuka kibiina kyaki Kyabyabufuzi. Big I wa NRM kijjudde boodi yonna ejjudde bakada ba NRM Big I wa NRM Fina Mugero wa NRM King Michael wa NRM tetusobola kubeera bakiwandiise nga kibiina kya byabufuzi a political party tetusobola kubeera mu political party oba ogenda kulwana na government yeewuma ffe tetulwana na government ffe we are United Music Superstars. gavumenti yonna eddako tuba nayo. So Abdulmulas ekibiina kino kize mu kaseera nga abantu balowooza enjala ebaluma mwagala kukola kasente mu bulamu waki gwe muliko taata ng'ogyeko kibi bwe tukola kasente kola kasente Nanti nako tunoonya twakamenyekera Yesebo. okumala ebbanga nga tukuba omuziki guno kitegeeza Uganda oba abantu bennyini betuyimbira bamanyi nti abasajja abo industry bajejje wala tulina abaana betuzze nga balabira kuffe nga tubaleese mu ngalo zaffe baleeta batandika okwegomba ffe abafuuka bakabi era kakati obudde buno era be bakyali waliwo abatweyunzeeko abavudde mu Luma kusaasira bwebale kujja amaze okutuuka kakati tukubiriza ne Mwanyirazi Sindi pulezidenti w'ekibiina kubanga is a superstar. Cindy is an muganda icon. wange Semakula Cindy is an icon. yotekeddwa okubeera Mr. Semakula Bonna bateekeddwa kubeera ttaffaali lya Uganda lyoteeseeko abantu bena kulabira bajje tukyaniriza superstar oli superstar babozi waine bonna bagenda kutwegattako babbebekulu waliwo ewantu wemutasaanye okuva eri abaana bawebula beevuma bakola ki n'ekirala association yaffe ebibiina byafuuka byakusonda mabugo na bigambo gundi yafudde musonda amabugo ffe tutambula era kati pulezidenti waffe ssebo wootuukidde wano ava ku miitinga minisita ekibiina tekinnaweza na mwezi ffe tutambula ffe tusimbudde ebyaffe si byakusonda mabugo ekibiina kyaffe kirina gye kiraga omalirizawo nzaddawo kale yanziza njagala okukubiriza okuwona kadako subscribing na kunjujula nti Sheikh America Koma kikyokuddamu kyo gwe alina ebizibu omulombi weddwa Sheikh America Koma yagenda okuba nga addamu ansa y'ebizibu byo then ne RP Music Promotion tukolya audio video ne promotion mu bintu bino wammanga ku radio ne TV n'okuba nti kutambuza oluyimba kukolera media tour oyagala kutambula radio TV ez'enjawulo e Uganda twegatteko tuwe nga tukuyamba kaba RP Music Promotion ne budget tejja kunyigiriza budget nsamusamu yes tujja kuba nga tukutegeera tungere kuba nga tukivuga so mu mbeera eno thank you so much we sign out twegatteko awo ku WhatsApp number yaffe 0784 46 55